Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Kateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabako za ddwiro munono muliro mpobugalo ne kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gweturumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana Opushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja okola ng'eyiyo omuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mbere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mu kinyumirwe bayi ngenze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole sempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya susse njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole eno y'embaga salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu
ye ono namusanga mu banka wamma Anaye. Obirabye Jowani byangu. Oyinnya wali? Yatukoledde yena. Yaweze 5. Tunoonyaayo. Atunoonyezayo mmeka? Muwe yeetemeza atunoonyezayo. Mubaso otekamu mmeka? Nsema yakubanga 10 ndowooza. Atunoonyezayo mmeka? 10. Mumuwe engalo. Kati genda wali obuuze ku bantu babuulye ekyogenda okubakolera kye baba bayitiramu. Isaac nange ku requirements enkyanja kudduka. Nange nja kudduka emisinde nga onkwasiza list. Kale mbalamusizza abooluganda. Ani? Kabagirabe. Yabazibwa Yesu. Amiina. Obayanjulira amanya bampita John Kiyuba. Era nange nzize kulwa blaza waffe Gadi ku ssente z'omusenyu. Nasinza kusigalira olw'ensonga eyo eri waggulu. Nsanyusiza blaza nsanyusa okulaba badde ndudde okulaba sister ne sister Sifwa. Kale kyeninawo gemba zina njaga bawa n'okusaba saala eri buli muntu yenna anatuwa kasente. Amanya bampita John Kiyuba. Era saala yo ejja kuba y'amaanyi eri buli muntu yenna anatuwa kasente olw'okuyamba omulimu guno ogwa Blaza Gadi. Era nsaba Katonda buli muntu yenna anaateeka mu kasente amuddizeewo buli wajja. Era omukisa gujja kuba gw'amaanyi kuba nze sitera kusabaasaba saala naye kisaala gye nsaba Katonda akola ki? Agiwulira. Kale akasente mukatoole nga muli bagumu nti mmanyi nti Katonda ajja kubaako kyakola ki? Kyakola si kabwereere wojje Katonda ateekwa okubaako ne kyakolera. Mpozi obuyimba obwange bujja kuba bwa luzungu bwa Blaza Okuddi kuba bangi ababadde nga oluzungu bamisingibwa obuyimba bw'oluzungu. Ojja kuba ku bwa Blaza Okuddi obw'oluzungu. Abadde tebawulira Luganda bulungi bavenga bonna benjoyinga mu buyimba obwo. Waliwo abali eyebwerwa nga baagala ku buyimba obw'ekizungu nabo bawulireko ebifo. Naye tekirimu sitaani n'omulala amanyi okuzina obw'ekizungu asobola okunyambako. Bampulira kati? Bawulira? Bampulira? Kale tugenda kukozesa ku buyimba bwa Blaza Okuddi obw'oluzungu abawulira oluzungu kuba tubadde tukubye nnyo obw'oluganda abawulira oluganda nga bawunzisa ekintu naye twagala nnyo n'abali eyebweru abawulira ku luzungu kuwa Blaza Okuddi obwo tubuwulire. Yeebazibwe Yesu. Waititi kunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangatu omusengeide
mulungi mata munange sangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera bwobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanuire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesaawo kugemerera bibaire binuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunduma nsanike mujanja byaizire bibaire binuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire yotika waiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mundolo oba ndi mukiroto tompita wamalo oba malondeka bagamba nakalaba mundeke ne bwoba kwozoleka ekyana kirina omubiri ne bwoba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire abasoka mugamba kintu kikutteyo bembale mugamba mutya kikutteyo inja mugamba kintu kikutteyo abasamya mugamba mutya kintu kikutteyo bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike nabane mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu
Nzijukira bwe nali nga nkyali muto senga yanfubako simanyi tinage ndifuna yasuutasuuta nali ndyawo omungu nasuulako emboko yuno mulenzi omulungi yabange kangende nono abakadde abazaala banjigiriza empisa nakutya mukama ono wamma mukama weebala okupa omutuuka sanidde awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu baayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu baayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokoma nono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuuka omwana ono nayiwawo mugwakimpwate mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina si ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula nnina si ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli ku nze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambitakomawo ssaawa mwenda babuuze oba banaakuwa badde mu comment section tulabe obazinire oluyimba lumu olusemba Abaye mukyatunula oba gye muli mundaga mu comment section. babuuze aba comment section abo babuuze Beebase. sente Mukyatunula oba mukyamoga. Gye bali bakyalaba. bakujje ku lujja Kale nsaba munjijeko. Kale abali awo abandaba kangende mu maaso mbaziniremu musobole okuba nti mumpaayo 5 ezisigadde. ebulayo ena Ebula yenna. omutwalo nze omutwalo nedda sigwina nakomya ku mitwalo ebiri jamugonzi bagambye batya mu comment section Simanyi kiri oba ani alabayo. Sirabayo nze. jasa waliwo omutwalo Isaac waliwo omutwalo tweyanza Rehema akwaddeyo omutwalo mwebale Kale Rehema webali omutima omugabi ogwo. Pozi n'abalala batulaba era mwongere mube n'omutima omulungi bwe gutyo. bali ku kisanja kya kale katuteekeyo Kale teekayo. Yes. era nabwo kidongo gambe n'obulolo teekeyo tuteekeyo olwo munye kidongo ki dance hall
Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Netukujjamu entuuyo. Banne abaliko online mwenna abasupportinze cause n'abatuwadde. It's charity. Nyongera obbajjukiza nti eno tuli ku charity. We are trying to change lives. Tekiriiwo nti ffe munnaaye tunyumira otuteekawo omuzindaalo bwe tufuuka baddiikuula naye munnange. Charity lwakuba twagala tukiteekemu okunyumirwa kireme tutama. Kireme tubowa tuleme ku giving up. Tukiteekamu kubanga nammwe munnanga abatuwa nga tetwazibateresezza kati tunoonya engeri gye tubawaamu ka entertainment in return. So we appreciate your support. Thank you so much, Shadia. Leo twakakola sente mmeka? Mwami John atukoleddeyo 11. Tunoonya $1,200,000 ze zibuzeeko okubanga Jasino naawe oyagala okweyogeza bwe weesesa gwe toliiwo. Gwe nga bw'otuuka odduka mu bitooke. Si gwe agiriko, Isaac yagiriko. Wanje? Shadia tunoonyeza azibulako balance. Shadia agala noonya balance kamu 2. Shadia agambye agenda tunoonyeza kamu. Kandabe? Kabadde $1,339,000 kamu 2. Kamu 3. Zibadde 1 kamu 4. Bwetoolako 10. Shadia agala noonya kamu 3. Engalo! Shadia agambye balance tumumukwase. Kwata Shadia osala amagezi. Shadia agambye mbadde ngambye tunyuke. Nze mbadde wano nga mnegeyamu nga ngamumanyi tebagenda tuwa sente tunyuke. Shadia n'agamba tumukwase balance. Agule omusenyu. Comment section bagamba ki? Shadia agambye tumuwe omusenyu. Agambye ate ne Sunday jera tudde tunoonya omusenyu. Shadia waayo ekitabo. Shadia agambye tetusuza musenyu twalayira obutasuza mawolu. Agambye luli Faruku twamuwola ate ne zino era zisule. Agambye ate abantu bagamba ajje bagenda tuwa sente baba bagambye ajje baliwa bambi mu commentinge Shadia baliwa. Shadia yewaffe lengera comment. Shadia yewaffe. Bane munamuwa sente Shadia balance anoonyaayo $1,300,000. Bagambye ku Shadia I'm going to send laba Shadia laba.
Nedda wano $5,000 bagisondeddeko eddakiika oba mmeka? ate baani baveeko bali Nedda. Kale oba kale wekibanga ba bampagira bagenda zireeta maama basooke bampeeyo 3 nsituke. basooka kuwa $3 osituke. Kati ogenda kubanga asatu ng'otudde okola ki? Ogenda bakolera ki? Bateekeko. Kamu asatu Shadi yagambye tetujisuza. Shadi olina amaanyi. Kama toli maanyi. Akazino kagala osituke nno. Gabo twacho onkwati. Simira kama nyumba. Sikura kama nyumba. Baneno bakole line up. Aha, kabadazo. Aiza kugamba ki? Abati mushifa mmwe. Shadi atonyambuyiza omulimu guno. Agambye ate era tusuze omusenyu. Agambye Sunday ejja ya seminti omusenyu guggwa leero. Asatu tugula omusenyu oguzimba n'ogw'enkokoto. Purasa. Era ne kutegenda mu musenyu. Kumbe tuyina bikwasa kyagula. Bikwasa Shadia. Ebiganje tubikwase. Shadia wafono tumwagala nnyo mama. Naye kikulu tumwagala kufa na kuwona. Shadia wafono tumwagala nnyo mama. Naye kikulu tumwagala kufa na kuwona. Kwata milise jotandika akaunti ya Shadia. Otazingena screen yabo. Wallahi kino kyetwayagaliza embazi tuyagaliza. Leero musenyu gugenda wela. Tuguyiwe wencha. Nedda tebampa. Okay, tunulayo nno. Anonya kamu 3. Kaibo ugenda kafuna. Yamanye yayina amagezi gagategese. Ekikigwe. Waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula. Luno olunaku nze mbadde nga lwesunga. Tubakale lutugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi. Kibuli awo tulibeerako fembi. Naye Mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda. Omuntu gwe nalootanga mu mulabe tuli fembi. Waliwo ebibuuzo ebibuuziddwa bangi nti omuntu oyo y'ani? Maama ne taata babadde bambuuza ki omwana ali ku ki? Nze ne mbagamba nti sumulula ate musuna saagala biyiika. Omuntu wuuna babadde bambuuza ebibuuzo bizeebu. Awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange. Awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze. Awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu. Muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde. Nawonya omutima ogubadde kwewuuba bona kati nze gundi wamu. Ekintu kye nayagalizanga embazi kibuyaga yatikudde. Nze newuunyiza nnyo abantu abanjagadde mwena kale mubeddeyo mwe bajuliza balibeerawo ku lwange. Bona bawala babadde bewuuba mwena kale nabasazeeyo. Ndaba ne Mukama yamwagaliza nze mufumbirwe. Awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange. Awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze. Awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu. Muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu
simanyi tinagedifuna yasuutasuuta nalijyawo omungu nasuula keboko yuno mulenzi omulungi yabange kangende nono abakadde bazaala banjigiriza empisa nakutya mukama ono wamma mukama weebala okupa omutuuka sanidde awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu Tekeyo. munoonya miliyoni 2 Atuukeyo. oyina ebbanja lyo Ah, mukwana mutunalisasula bannaye bamikwano tweyaziza tweyanzika batuwadde ku ssente naye ssente tukyazagalira ddala nkyayinayo ebbanja lyali lya 800 kakati kaluko oyina ebbanja eryesente mmeka liye 800 kati mukwano lwaki tolisasudde leero iye kale bannaye bamikwano munyambeko ebbanja eryo tusobole balansinga munoonya miliyoni Munoonya- 2 tunoonya miliyoni 2 ffenna wamu yange okutte maaso kiki nze dijje wendi obakuba omuziki nsumulula mulirwe nensumulule shadi yayogedde bayite basapootinga efamire balinde embaga erimenya ebitooke omutwalo gwe nkyasonda okyasonda gira ozikutte saasonda banaye bafaanizi bange bamikwano bulijjo mwe leero mbaleetedde amazina nsaba mugagule bambi n'ennyimba era bulijjo nga yemukisaba kati nsaba buwagizi bwammwe nteekeyo mutuwagire bambi tunoonya obukadde 2 n'emmeka omutwalo gumu tunoonya obukadde 2 n'omutwalo gumu tusaba buwagizi bwammwe abatuwaddeko tweyanza nnyo tweyanzeege tugende mu maaso tugende gondi Jessica naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomu butona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwana ono naye
munyisi wali demu. Isaac ewaliyo sente. Njagala mukwano kati. Njagala mukwano kati. Bamikwano tweyanziza abatuwadde kasente. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yogera. Ndine munnange waneeno. Tunoonya kasente ako ka balance. Mutuwagire mutusupporting. Tweyanza nnyo tweyanzege abasobodde otuwa ku ssente. Naye nga bagambye Shaddy ayongeremu vibe. Tweyanza Rita. Rita yatuwadde. Rita tweyanza. Vibe bakuyire ssente otya. Rita tweyanziza nnyo tweyanze. Yongeramu omukwano. Bagambye olwedde balage practice y'omukolo bwe binaaba mbuno oyitiridde okwesimba mbuyongeramu laavu olabe kye bagenda okukola amuyongeramu n'ekyejo n'okwemoola bibi n'abantu we bagambye uno baabano kati laba ono olaba somono agambye Shaddy actors biki ono n'agamba want to train Shaddy okwemoola bagambye ebyo bye binaaba ku mukolo mu komesi sente zaabwe baziina bagambye ate ye Faruku kyejo bannange kansuubire munyumirwa naye tusaba ku ssente tuli 269 tuweyo 5 tuve wano mutwalo nkimanyi munyumirwa omuziki gunyuma naye ne bwe muzituwa mangu bagenda tuziniramu obuyimba 5 banaye tusaba ku ssente tetwagala kuva wano ng'omusenyu tetugumaliriza twagala sonda ssente za musenyu oba tugenda keesezaawo waliwo abagaa nti bazza baana ku ssomero naffe tulina abaana ab'okuzza ku ssomero naye 5 mutuweyo 5 nga Faruku wabula Faruku oba embaga yange yebeesooka Faruku kikyokola tugende maaso. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabako za ddwiro munono muliro okugalole kontinenti guka abazadde abatuzaalire kula kuzaala kujagana walala gotulumafe omwana agenze olwo lwepito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeriyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba
tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole zempulira abattu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya asuse njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole. Akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampakuka lifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba waititikunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangaatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo okugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanwire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesa
Nsaniika omujanjabi ezire Kalabwe ndita Nsaniika omujanjabi ezire Omwoyo gunnuma Nsaniika omujanjabi ezire Ibaira dinnuma Nsaniika omujanjabi ezire Abantu banvuma Nsaniika omujanjabi ezire Yotika wayiwolola bwe mpaniike mwibanga oba ndi mu ndoolo oba ndi mu kirooto tompita w'amaalo oba maalondeka bagamba n'akalaba mundeke ne bw'oba gw'ozoleka ekyana kirina omubiri ne bw'oba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo okugemerera bw'obitani mwino gemerera bibaire binnuma Nsaniika omujanjabi ezire Kalabwe ndita Nsaniika omujanjabi ezire Omwoyo gunnuma Nsaniika omujanjabi ezire Ibaira dinnuma Nsaniika omujanjabi ezire Abantu banvuma Nsaniika omujanjabi ezire Ibaire binnuma Nsaniika omujanjabi ezire Kalabwe ndita Nsaniika omujanjabi ezire Omwoyo gunnuma Nsaniika omujanjabi ezire Ibaire dinnuma Nsaniika omujanjabi ezire Abantu banvuma Nsaniika omujanjabi ezire Leero kandaire mu Luganda n'Olusoga ono ye mwana gwe simye yakuumenga kizibu okusanga mugaga nga n'empisa alina ono abirina byombi nga n'ekirala mulungi kangende mubikenga musuutenga naye asusuute ambalenga bwe luba luyimba baby tuhitinze n'omuganda agamba nti kintu kikutteyo abasoka mugamba ki kintu kikutteyo bembale mugamba mutya kikutteyo inja mugamba ki kintu kikutteyo abasaame mugamba mutya kintu kikutteyo bibaire binnuma Nsaniika omujanjabi ezire Kalabwe ndita Nsaniika omujanjabi ezire Omwoyo gunnuma Nsaniika So, nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nembawa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumbi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video for video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meeting zo zokola nengo oyagala zibeere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio bannaye bamikwano bamikwano nsaba buwagizi tusaba ku buwagizi bwammwe bannaaye mutuyiyeeyo batubanja akakadde kamu n'emitwalo 89 mazima ddala bambi kale mutuwe 89 tusire n'ebbanja eryakakadde naye obuyimba bwonna bwe tuyimbira tetubasanyudde kutuwaayo ku ssente wamma ekitegeeza abaliko bakajja okay kale bannaye sente tunoonya sente za musenyu kubeera nga tuzimbira Garden Millicent ennyumba abasinga okumwe mubamanyi ne story yonna mugimanyi kati tusaba ku ssente bwe mutulaba nga twemolera wano sigamba nti oba tuzze basanyusa busanyusa oba ki
kale tusobola basanyusaamu naye era tunoonya ssente. Tusaba ku buwagizi bwammwe obw'omutwalo, obw'ettaano, 2,000 n'oba otuwa akakadde kubanga era tubulayo akakadde kamu n'800 okugula omusenyu. Kati n'oba okayina tukeeyanza nnyo. Bannaaye bagambye ekijjaazo. Anti bwe banaatuwa ne tumala okuzimba nga n'emikolo tugitandika nga tutandika osolooseeza emikolo. Emikolo bwe tugenda okuzimba bwe ginaabeera kakati tunaagiteekawo nga tetuzimbye. Tusaba ku buwagizi bwammwe oba buli omu yeekwatayo omutwalo abadde ani kalo ne weeweewola naye ng'era za kuzimba nakyo si kibi. Era oba olina ettaffaali ly'oba otadde ku muntu. Line members. Naye abasobola otuwa ku ssente yanziza. Naye nga tuli wano eno ku nsonga ya Millicent Gad kubazimbira nnyumba na bizinesi. Naye olwaleero tubadde tusonda ssente za musenyu. Tuyanziza abasobola otusapootinga abatuwadde ku ssente zammwe. Mukina ky'amaanyi nnyo kye mutugasseeko. Manyi buli woyamba omuntu nga tosuubira nti ogenda mumusanga oba ogenda musisinkana tomanya. Ensozi tezisinkana naye abantu basisinkana. Kati oyamba leero n'okwata omutwalo ettaffaali eryo n'olitugattirako. Tomanya Mukama kyagenda kukuwaamu wakuddiza. Tuli wano eno tubasanyusaamu naye nga ensonga enkulu eyo tubasanyusaamu mutuwe ku ssente. Abantu abatuwagidde olwayaba ku mukutu YouTube, TikTok, mwebale nnyo mwebale ddala okubanga nti mutwagaliza pulojekiti eno egende mu maaso ate eggwere mu maanyi. Nange mwebale nnyo. Tubeebaza nnyo ddala. Abana nga abantu beedu mukubireka abantu ba online era batubadde ku ssente. Batwagaliza bisinga likukyomba mu manya. Naye nga tubeebaza nnyo nasi kwebaza yenna ffe nga Gad and Millicent n'abantu b'eddundu. Nange mutwagadde nnyo ddala. So tubasabira Katonda bongere omukisa mwongere okukola bizinesi zammwe zikulaakulane we mukola bulungi. Bw'oba oli ku mulimu bakukozi ofune ssente ezisinga kubanga bw'ogaba Katonda aba alina okusasula ago mateeka. Omuntu yenna agaba alina okukulaakulanya. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kwebaza Mami Hope olw'okubanga nti olwaleero buli Sunday yalowaayo nawayo obudde obudde yakyogeddeko kyekintu kikyasinze mu bulamu bwe. Bwakuwa obudde aba akuwadde ssente ezo ziba ssente mateeka. So aba akutte obugagga bwe n'abukuwa. That is time. Time kintu kikulu nnyo ddala mu bulamu bw'omuntu. So tukwebaza nnyo olw'omutima ogwo olw'okutuwa ku ssente zo banange mukubireku obugaladde mukyaliko bwatonotono. So tukwebaza nnyo yakoleza brother Ibrahim ne ttiimu e Great Opportunity okubanga naye tasobola kubula wano eddundu. Banange olugendo olwo luwanvu bakubula esente ziyakateekamu olunaku olwo lumu ngamba singa yasigaddeyo naye tasobola
kubanga yena ekigendero lwakyajja waneeno. So brother Ibrahim tukwebaza nnyo olw'okwewaayo ne sacrifice gy'okola ne ttiimu yo kubanga nti obeera wano buli sande kintu kya muwendo nnyo ddala. Ffe nga Garden Millicent n'abantu b'eddundu tukwebaza olw'ekyo kyogezaako okuteekamu. Si buli muntu asobola kiteekamu. So tekitwala for granted. Tukwebaza nnyo olw'ekyo gwe ne ttiimu yo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndoza kazindalo ngenda kawa brother Ibrahim atubuuzeeko then tuugalewo neyanziza. Njagala kwebaza abatuwadde ku ssente. Ndabyeko ne ku Jingo nsanyusa okukulaba. Jingo mbadde ndudde omulaba. Neebaza nnyo muzeeyi amazina g'otuwadde ndoza gwabadde dansa w'olunaku. Tukwebaza nnyo ate tuludde okukulaba. Shadi yali atukiitinze jabula ne ssente zigaanye. Shadi yakibuzeemu obadde anjula kuyita Vice akuyambeko. Vice azinya amazina nga akusinga. So njagala kwebaza bannange abatulaba nga tubeera wano nga tukuba dansi naye ne mutamanya nti tuli mu kusaaga n'otuwa omutwalo gwo 2 2 abamu beekwasizza nti fiizi sande ewedde baaba beekwasa wiiki tennatuuka eyo basasula eri eyaggwa beekwasa tekuli mobile money tekuli ki netiwaaka ebyokwekwasa tebiggwayo naye ojja kwekwasa paka ne kino bwe kinaakuyitako. Omukisa gujja lumu mu bulamu n'okuzannyiramu. Mbadde njogera ne muko nga nzija wano kaati muko nanga nti naye ali mu kunoonya ssente bayigwa 8 alina okuba nga atuwadde ssente ne mugamba era ogw'omunaana ffe nga tukyali eno nemugamba mukobeera serious tetugenda sonda ssente zino paka gwa 8 okitegeera kati nga ganjagala nnyo ku luno bwo saagala bikole ki bimpiteko ne mugaya ssebo bw'oba olowooza gwa 8 byakuyiseeko dda. So njagala kugamba n'abali eyo nti ssente ze tunoonya nnyingi naye ate entono okusinziira gye tuvudde. So bw'oba owulira nga abasiraamu balina ekigambo kye bayita okunyaga. Bw'oba owulira nga wandyagadde okwenyagira ku mpeera yamba gaadi tomanya ani aliyamba owuwo. Abamu bawebedda mbalaba wano nja kukaddamu nnyo nga bagamba fiizi baana kudda ku ssomero naye ffe tulina wano ali mu kunkwata ye Isaac Shifasi ya muzaala naye omukisa gwayitira ku ye. Nange nnina alina okudda ku ssomero enkya sinnazaalayo n'omu naye nnina nange alina okudda ku ssomero naye nazze wano. So bw'oba oyagala kuyamba tekikugaana kuba tetuli mu kusaba kakadde kalamba tusaba 2,000. Abalaba vidiyo zino ekitone nnyo vidiyo zino mba nziraba zirabibwa abantu kale ng'egaanyi abantu 2,000 ku YouTube. Abantu 2,000 buli muntu bw'akwata omutwalo ziba ssente mmeka? Naye bannayuganda tulina ekizibu ky'okwagala okunyumirwa buli kimu oyagala kinyume bunyumi okitegeera naye ng'ate agavuluvulu bagabeerayo oli omulaba nga tezimuluma nagenda genda mu sho Serena nsasule ssente bwe ziti naye ng'amazina wano Shadi agatuwadde ge batuwa okitegeera gennyini ge mazina ge gamu ge batuwa naye oli n'abanga so tusaba bwe kyolina omumanya kyosiga kyokola ki kyokungula
kyosiga kyokungula. Gwe bw'osiga obukyayi ojja kungula obukyayi. Bw'osiga obukodo omanyi oba byogera ng'asaaga nti abaana balina okudda ku ssomero. Naye n'emikwano gyo giba gikuwulira nti gwe olowooza ku ki? Ku bibyo byokka byokka. Kyosiga kyokungula. Nze I believe nti sivuga amafuta ku jjeeno ku bwereere. Manyi nina kyendi mu kusiga. Simanyi oba Faruku yalisasula oba ali ba Shadiya. Bonna ndaba bato. Shadiya muto enkyabukeera nga naggagga. Mba nkola embaga yange naga embaga ya kibuuka ntaddemu obukadde 2. Tumutego balaba abagagga nga bakasuka ssente. Obukadde 2 ntaddemu. Oli n'alaba nga abannanga abasajja baafuna ssente. Naye nga teziba nnyingi n'aba awulira nga kyewamukolera kiri bwate naye ateekemu kyakoze eki. So I believe nti kyensiga kyekungula. Tomanya Hana aliyamba omwana wange. Kuba kati Hana mukulu kunze gwe ndizaala. Kitegeeza chances nsobola osanga omwana wange asobola osanga Hana obaani sharing nga yakuze yalina omulimu. Okitegeera tuyogera wano naye batwogera banga byakusaaga nnyo nno. Naye ne wembadde nakatuuka wano waliwo omukyala nkubidde nga aŋŋamba ku mwana naye ng'ojja kwesanga nga abaana be be yali ayagala ennyo ng'ate abamu abanoonyeza mirimu ng'ate asaba ffe. Naye nga wamugamba nga bw'aba alina n'omugala sooka ompeerezeeyo ebiri waliwo ekikutte. Sente zonnina z'abaana bange kudda ku ssomero. Kudda ku ssomero. Kuba byenjogera byalingawo nga 2018. Naye omwana asoma ate n'atuuka nga yeetaaga omuki omulimu. Ng'ate essimu z'alina okubaza ezammwe ze bayita connections. Togenda kubira sipiika kuba tolina bw'omuyita tomumanyi. Kati ono gw'olabanga muzeeyi ono ate gw'ogenda okugamba omwana wange nno yamaze osoma kati kino. So njagala kwebaza Shifa kuba wano wentudde mu maaso gange ndabawo blog. So Shifa webale nnyo. Ndowooza mbadde omu atayagala shene ekome kuba ndi happy. Sola kubanga ndaba ku bloka nempuliramu obuzibu bw'okusula wano nga tutunula. Banyala nsula wano nga tutunula enkya tukeere nga tukwata bloka ezo twagaye banaye tusima mu kisingi. Okitegeera. So Shifa, thank you so much. Banaye twongere Shifa. Kwebaza si byangu. Nze buli lwe nzija wano from day one always nzija naye nga ngamba kati oba ki ekigenda obeerayo oba ki naye oba oli awo ng'agala Shadiya situka otuziniremu. Kati leero mbadde surprised nga basitudde Rachel my sister. Ate surprising Rachel sebo n'akunga abantu ne baleeta ataano. Okitegeera buli muntu alina amaanyi. Rachel sebo ne mama wasituza naye nga takikkiriza bayogedde naye nga yeekanze. Naye sebo Rachel asonze ssente. So abe byonna bukodyo bwa Shifa. Okitegeera nze nzija buzzi naye nga baba kigenda kuba kitya oba bigenda kufaanana bitya naye ne weesanga nga basonze. Njagala kwebaza nnyo abantu abali online abatuwa ssente. Nebaza nnyo omukyalo oyo kubayita Christine Nagaba. Tukola ng'ebyokusaaga naye nze mmanyi kyaba akoze. Yeyambaze aseno Katonda wange ekikigwe. So Mami Christine Nagaba tukwebaza nnyo. Yagambye ekikopo tulina Masaka bano. Muntu alainira Masaka.
mwakitutte mugenda kitwala kumwe bakitutte omwaka tegugenda bba mwangu Arsenal wangula ekikopo tunazimba ennyumba Arsenal naye nga congratulations mbadde ngamba omukyalo nkyakola ebintu ng'asaaga n'abawa 5 n'abawa 6 bati nze nzimanyi kyezitegeeza gwe nawe jangu wano mu meeting okikole ng'asaaga buli lwa Sande ng'oli akukyamula n'omuwa 1,000 n'akukyamula n'omuwa 2 mpola mpola olabe sente z'oba otaddemu. So n'abalala batuweera batubeererawo naye ate ye singa okwata ekitabo n'omubala bambi akola okusaaga abanga aliko naye ngenda kwebaka naye onasooka atuziniremu nyogerolanga abawadde sente. So tubeebaza nnyo yadde tageti egaanye twagala nnyo bwe tujja wano tubeeko kye tumaliriza. Katwali twagala tumaliriza omusenyu tetwagala kuddamu ku lweno situgamba nti tugenda vaayo tubasuuleyo tujja sigalayo naye twagala eno ensonga eggwe. Shadiya naye alina omukolo gwe mwanguyirize ensonga eno abaana b'esseraawo si bwe bateeka dda n'ennyimba abula bannange kati DJ yaani bwana tuleta Suna Beni Mbazira Tone usimanyi bagomba kucha nyimba kyokka oba ne waddiko omwambazi endowooza bamulina olwedde ebifaananyi ese bwemuli mutuzaira ku J-Max J-Max tetwagala kugendayo so banaye twamwitizeeko ennyumba gwe naye nga kyo oba kitulwana tetugenda kubeera wano kumala myezi era tuli ku kino. This is a small thing katono nnyo singa tuba twagadde kiva ku kwagala. Singa tuba twagadde buli muntu n'akwata kyakola kyalina ne tukiwa amakulu ne tutalowooza ate ku luno manyi meeting buli lwezibaawo zibaamu ebyenjawulo ezasookanga baagabiranga abantu ku birabo kati ezaakati abantu batuziniramu kati abantu bayinza obba nga batandize zinyumirwa nga tebaagala ziggwe kubanga buli lwa Sande bafuna show okitegeere. Tusaba munyumirwe naye nga bwemutuwa ku ssente sheeno gye mulaba enyuma naye eyimirizibwawo ki sente twetaaga data betubeera nabo basasulwa entambula kati nga bwonyumirwa tetuyina wano sente zetusaba nga fe tuziteekamu lenzo ga baliwo bbo okusaba busabi naffe tuteekamu tusaba 1,000 nga naffe twataddemu eki 1,000. So tweyanza nnyo tweyanzeege abatuwadde ku luno ne Sande ejja mukomewo mutuwe kigenda kinsanyusa abantu bagenze bakikwata nti bw'otuwa twongere okitegeera. So tubeebaza abakutte ekintu ekyo nga tagamba nze luli nabawa naye kati era tubali tugaba abaana badda kusomera ate Sande ejja tugendaga nti ate kaakati salale yaweddewo eddako nti ate kati tulinda salale. So kati meeting olumu tuziwummuze tulinde nga Sande esembayo mu mwezi abantu baba basasuddwa. So byebyo ebyange neyanze kuza akasembayo nakwebaza ndigenda kwogera njagala kwebaza omukyala atuwa school fees z'abaana era zituuse one omukubireko mu ngalo nga werubiika tukwebaza nnyo tamiisingako yadde
school fees z'abaana tazimisingangako banange weruwisha tukwebaza nnyo tukwebaza nnyo tweyanziza nnyo ddala olwa school fees z'abaana enkya batandikirawo banange twebaza nnyo weruwisha oyo ona wooli Katonda akwongera omukisa mu byonna by'okola Katonda aluwa omukisa yanguwe bazira okuwerumisha bannange. Abomukwano ab'Eddundu mwasiibye mutya Bamukwano? Basiibwa basuze batya? Mwasuze mutya mwasiibye mutya byonna bye biri ne mwe bali twagala mwe bali tubeererawo ne mugamba mumpewo tujja kubeerawo nammwe so mwebale nnyo mwebalire ddala. Aba online family mwebale tusupportinga mwebale twagala ne mutuwagira so tubeebaza ate tukyayongerako obuwagizi bwammwe temutukoowa mwe baffe tuyiyeewo material wa buroka kati tunoonya musenyi na simenti n'ezizimba temutukoowa tukyabakoowoola twetaaga buyambi bwammwe. Then welowisha atuweereza fiizi w'abaana Welowisha atuweereza fiizi w'abaana Hana ne Chevy tweyanza nnyo tweyanzege basoma webale baagaliza like future kubanga kati nze ndaba oba tosomyeko tolina gy'olaga wasobola katugeze n'oba osomye nga tofunye omulimu wasobola kujja opportunity ku kyalo ne bagamba twagala amanyi kuwandiika n'okusoma weyabayinga teyasoma chance eba emufiirwa naye waba yasoma ng'ali ku kyalo ekyo asobola gamba awo namanyi kuwandiika tuwandiikire tusomere minutes zaffe so bale twagalira abaana n'okubaagaliza ebiseera by'omu maaso ebitangaavu Mukama kutuweera olukisa kutwagalire ate ne weekubiriza nga tera kubanjiza neego nogamba bano baana bange kambasasulire fiizi n'obazaala ne baba babo so tweyanziza nnyo tweyanzege bale twagala bale kwagala mamishifa n'ebibye twafuuka bigugujja mamishifa naye webale kumwagala n'ebibye so tweyanziza nnyo tweyanzege era abaana tebasobola bagoba mba oba lukweyamesa oba kya byonna bibaawo so tweyanziza nnyo bale twagala bale tubaagaliza Mukama akunkuumire. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate